Mvudde ensaggu. Haleluya. Natwala oyiro. Muwala wange yali yenna afunye feesi. Naye kati ali kiriya naye nja muleeta asome. Dr. Muzindalo mulala. Dwakiika oyiro kakola katya. Oyiro ngo oyina embalabe oyina encaca mu ngalo. Eki? Oyina encaca ku kigero kikuwa ensuuka zonna zikola ki? Abakyala agabo engalo z'omukyala zirina okuba nga zigonda ziweweera nga ziringa za bebbi. Omukwano ogutandikirawo. Naye omukyala nga olina engalo zikaba ogenda kukwata ku taata w'abaana olinga amuyisaako ekyangwe. Ngenda kukujanjabira bwereere. Abalinayo enjala ezikutuka bw'okwata mu mazzi ka oyiro kano ku bwereere. Kati njagala Dokita onyole abantu oba omwesize oba oyina ebirungo ebingi ebisoba 7 byokozesa ku lususulo ku mubiri gwo. So oyiro tumina abamwetaaze wankumi 3 akanene kakakaaga. Siga mburevu akola aftershave aziza omuntu okumera ekiwala atawano. Bano abalina enviiri ezikutuka kuko abakyala nga bakasiba enviiri n'osula ng'okola bwoti isa mu nviiri. Omulala yakosa pulojekiti ya Sawa Uganda. Tamuza muzina wasimbalwa. Bea ne sanitizer. Matullahi wa barakatu. Nze obujulizi bwempa ku bintu bye natwala wano mu ssawo. Nina mutabani wange Semakula Ibrahim abadde alina ulcers. Nga mutuufu bw'agenda emmanju ngamba afuluma musaayi. Abadde mulwadde wa ulcers bagenda emanju afuluma ki? Musaayi naye ku Mande najja nentwalako wano Nacho, is it Cyprus Nacho? Cyprus Nacho tea. Netwalako rosemary honey. V2. Netwalako ne rosemary timix. Rosemary timix erwa. Era kati alabika nti ateredde era ngambye nti maama tambulira awo kintu kikola. No bwebanga bakutenda ulcers nga bakuzaala nazo. Eniyedo. No bwebanga bakulongoosa. Tolya matooke bazikarakata biki byonna eniyedosi. Arono omubisi mutwalire eddoozi olwaleero. Mu nnaku ezi ekibamugana okulya mu kimuwa kirye. Otolawo akajiiko ekitundu n'oteeka mu kikopo kya caayi eki. Teeka mu mata, teeka mu mukalu, teeka mu poreji, teeka mu sukaali. Bw'oba toteeka mu sukaali, nywa ku makya emisana akawungeezi. Mu nnaku ezi oddeyo bakukebera bakugamba ng'oli mulwadde wa ulcers. Mbalamusizza nnyo bassebo ne bannyabo. Guno ndi mulundi gwakubiri nga mpa obujulizi wano. Omulundi ogwasooka mutabani wange nabagamba nti baali bamujulizza ng'amalwaliro gamulemeddwa nga bamujulizza kumuteekamu bupiira. Nga bagenda kumusala bamuteekemu obuseke. Kumuteekamu obupiira biki ebyo? Naye nanona wano eddagala omwana yaddawo yaterera bulungi yenna n'omubiri gwali guddugadde nga bagamba nti yalwala n'ekibumba. Yenna yaddawo yaterera bulungi yali afuuyisa ng'omusulo ogusigalayo gutonnya mu mpale nga bamulemeddwa n'atereera. Obujulizi obwokubiri nnyina muwala wange ali bweru ssebo Dokita ndowooza onzijukira. Gwe wampaakingira eddagala n'entwalira ne baweereza muwala wange ku nnyonyi ne ligenda ebweru nga yalwala kanida. Naye muwala wange yakuba essimu ne yeebaza nnyo n'agamba agenda kubuulira ne banne bonna baali nabo basobole obbaweereza eddagala. Era tweyanzizza nnyo. Era ssebo Dokita nkuwa babalira eddala eddagala lya wano likolera ddala. Mama waweka soda alikakasiza likola litya ate nabagula eddagala lya wano
zino products sinze yazikozesa naye yali taata wange. Taata wange yalwala ne tugenda mu malwaliro ne bamugamba alina ofuna eddagala erimwoza mu lubuto. Baatubalira ssente nnyingi bo ze baali baagala okumwoza mu lubuto. Taata wange memba mu kibiina kino yasalawo najja n'agula products nyingi, yagula nyingi wabula nze nakwatako emu, eyo Rosemary V2 yagikozesa. Banange yatereera nakati ate agiwaana buwaanyi era ye yansindise tujje ne wano. Yo yagikozesa era naffe kati gye tunywera ne mu caayi. Yo ekola abazze wano oba oli mulwadde oba toli muki bw'oba omanyi waalyako akawunga emirundi 10 wanywako ecupa ya soda n'ogimalamu otera kulya ebinzaali. Alo oyetaaga kunaaza omubiri gwo. yagikozesa bulungi yamwoza munda bonna. Ekenenula obutwa obukyafu mu mubiri. Ogenda kumunywa mu mazzi agookya mu caayi ayokya mu mata ateekamu sukaali, ogenda kusula ng'otuyana obutwa bwonna bugenda kufuluma. Olugoye nga buludduka ne balwoza olugoye n'omubiri bagwoza. Anakitegedde olugoye balwoza